oba abasawo baagala okusooka okusiima gavumenti olw'ebirungi byekoze naddala ebimu ku ebyo ebyasomebwa mu bageti eyaliwo emabega nga mu ebyo mwalimu gavumenti okuwa ssente ezeetaagisibwa okusasula ssente z'aba medical intern, ssente z'aba senior house officers, era n'okuba nti gavumenti yawulira omulanga gwe twakuba mu mwezi ogwa January omwaka guno nga gutandika, nebanga abasawo baffe ebakuzizza ku mirimu abasinga obungi yadde babadde nga tebakuzibwa okumala emyaka mingi, era n'okuba nga gavumenti etandise okubanga ewa abasawo abalala abatamadde na mirimu ng'etandise okubawa emirimu mu gavumenti. Era twebaza ekitongole ekya public service n'omukulu akulira abakozi bonna mu ggwanga okuba nti yawulira omulanga gwaffe era kino n'akitandikako. Twagala okuyozayoza gavumenti okuba nti yaweebwa ambulances 116 omwaka oguwedde ng'obuyambi bwava mu kitongole ekya UNICEF, JICA, Global Fund n'ebitongole ebirala. Kino kirungi era kyali kigattako kinene eri ebyobulamu by'eggwanga. Wabula tulina okwemulugunya nti bwe twamala okufuna ambulances zino, Parliament oba ne Ministry by'ebyobulamu bakola budget ne bateekawo biliyoni 27. Ssente zino nga zirina okukola omulimu ogw'okufuna ze tuyita fuel card oba kaadi ambulance kwesobola okunywera amafuta, nga era kuzimu ku ssente zino tulina okufuna abakozi abakola mu ambulance zino eza type B omuli ebyuma ebiyinza okuyamba omuntu ali mu mbeera embi nti ne bw'aba nga atambuzibwa aba n'omusawo amukolako ng'ali mu ambulance eyo, era nga ssente zino zirina n'okuwa abasawo emirimu be tuyita ba principal medical officers mu regioni ez'enjawulo okuba nga bacoordinatinga oba nga balagira okulaba nti emirimu gya emergency care gitambula bulungi, nga kwogase ne ambulance ez'oku mazzi nazo zaali zirina okuba nga zifuna obuyambi oba maintenance ku ssente zino, mpozi n'okukola repairs oba okulongoosa ambulance zino singa ziba nga zifunye obuzibu. So tuli beeraliikirivu nti ssente zino ezaatwalibbwa oba ezaggiddwawo bwe ziba nga tezikomezeddwawo, ebintu bino tebigenda kukolebwa, era ambulance zino tezijja kukola kuba tezirina badriver, tezirina mafuta, tezirina basawo bayisobola bagenda zikolamu. N'abasawo badde balina okufuna emirimu ku regions ez'enjawulo coordinating ambulance zino tebagenda kufuna mirimu. Ensonga endala gye twemulugunyaako ey'okuba nti waliwo ssente endala biliyoni 26 era ezaali ziweebeddwa Parliament ng'ezitaddewo ng'emaze n'okuziyisa okwongera okugula ambulance endala okugatta ku ezo ezaweebwa gavumenti, era nga zino ambulance zaali zigenda kuyamba kwongera okulaba nti at least buli constituency efuna ambulance, kuba n'ezo ezaatuweebwa yesi nnyingi naye tezimala kuba nti zisaavinga bannayuganda bonna 447,000. So kuno kwali yalinga nnyongereza okwongera naffe okwerwana okulaga nti yesi batuwadde naye naffe tulina kye tukozeewo nga gavumenti okuba nga tuteekamu akasente mu byobulamu byabaki by'abannayuganda, kuba target ya gavumenti eri nti at least buli wantu awali bannayuganda emitwalo 10 at least wabeerewo ambulance emu ng'esobola okukola ki okuyamba nga bafunye obuzibu, era nga guno gwe mulamu okuba nti mwakyazi twafuna ziri na zino zakola ki zajja. Ambulance zino bwe zibeerawo zisolovinga ebizibu bingi bye tulina kati era ebigenda mu maaso, ng'ebimu ku byo kwe kuba nti tufirwa abamaama bangi nga musanya nga bagezaako okuzaala, tufirwa abaana bangi abafa nga bamaama babazaala, tulina abantu bangi bano ababeera ku nguudo abafuna za accident naye nga tewali ambulance esobola baleeta mu malwaliro era ne bafiira mu makubo. Kino kibadde kigenda kutumbula ebyobulamu ebibadde bigenda maaso okubanga birongooka era okuyamba ne bannayuganda okukendeeza ku nnamba efa naye nga bafa olw'obuzibu bwe tusobola okubanga tusootinga singa gavumenti eba etaddeyo omwoyo era nekkiriza okuta ssente zino. Biliyoni 5 ez'okuzimba surgical complex ey'Embaale
ne billion 59 nga zino za kuzimba ICU oba ekifo abalwadde abali obubi nnyo ng'omuntu tasobola kussa ku lulwe nga yetaaga okusiza ku byuma ne baba nga abantu be bati basobola okuteekebwa mu gituyita ICU mu ddwaliro ly'e Masaka okuyamba region eyo. Zino nazo ne ziba nga zikoze ki zitwaliddwa. So tusaba gavumenti ti bwe kibanga ddala ekyalo ku construction kyabadde kyamakulu nnyo nga tekisobola kulinda okusinga bino byonna, gavumenti enoonye emiwaatwa emirala oba supplementary budget bagiteekewo, ebintu bino ebikwata ku bulamu bwa bannayuganda bibenga tebiremwa kugenda mu maaso kuba ffenna bitukwatako nga bannayuganda ebyobulamu. Bonna ne baminisita n'abazzukulu abamuzeeyi Pulezidenti Museveni bonna beetaaga ebyobulamu obulungi era nabo basobola okufuna obuzibu ne beetaaga saavisi zino zetwogerako. Gavumenti okumala emyaka mingi tubadde nga twogera nti twetaaga okwongeza akasente akagenda mu budget y'ebyobulamu kubanga Uganda tulina etteeka lye twasayininga gye bayita Abuja Declaration ng'egamba nti mu budget y'eggwanga ebitundu 15 ku buli 100 zirina kgenda ku byabulamu. So bino bitula ebigenda mu maaso tebikwatagana n'ekyo twasayininga, biringa ebigendereddwamu okwongera okwonoona ebyobulamu by'eggwanga, okussa obulamu bwa bannayuganda matigga nti baba beetaaga obujjanjabi obwetaaga okuva gavumenti tesobola kubawa newankubadde nga sente zetugabira abaloko ne zetuteeka mu bitundu ebirala zaabwe era bazisasula sente zaabwe ntono, ekitaawa kifaananyi kirungi. So fe twandibadde tulowooza bwebanga Parliament yateesa ne bayita mu process zonna ne budget committee ne bayisa budget bagamba egende ku byobulamu, tekyandibadde kirungi kubanga gavumenti ekyusa ekintu kino. Tubasaba gavumenti ne Parliament bagende mu maaso okuwagira campaign eno ey'okuba nti twongeza ssente mu byobulamu era budget oba supplementary budget ejje ebintu bino bisobole okuba nga bikolebwa. Ekirala ekisembayo kiri ku nsonga y'engeri uniform yaffe y'abasawo gyebadde egenda okukozesebwamu abantu ab'enjawulo naye nga ekozesebwa mu bukyamu mpozi n'ebyuma bitukozesa mu malwaliro mu ngeri ewa ekifaananyi ekibi. Waliwo ebifaananyi bigenda mu maaso ku mikutu egya WhatsApp n'emikutu emirala ekyabayimbi ng'omuyimbi akutte empiso ayambadde ekkooti gye tukozesa mu malwaliro ng'ayambadde n'ekyuma kye tuyita stethoscope kye tukozesa okuwuliriza amawugwe n'ebintu ebirala ku mubiri gw'omuntu ng'ali n'omuyimbi omulala naye nga ebintu bye bakola bigezaako okulaga nti ono yandibadde nga dokita oba omusawo agezaako okujjanjaba omulwadde naye nga babikola mu ngeri ey'ekifuulannenge etali eyo engeri gye tukolamu emirimu malwaliro gaffe. Tulina obweraliikirivu kuba abantu batukubira amasimu batubuuza eno y'engeri gye mukwatamu bakazi baffe bwe tuba basindikira mu malwaliro, bwe muti mbe basemberera ne mubakwata mu biwato nga tuba basindikidde okubajjanjaba. So bannayuganda oba abaami abasindika bakyala baabwe malwaliro okujja okufuna obujjanjabi beeraliikirivu era bajja tuuka ekiseera balagino tutya bagambe nti abasawo kirabika bino byetulaba ku TV bireka bakola bakyala baffe. So bwe tubanga obwesiga obwo abantu babutuggyemu then tujja kufuna ekizibu. Omuntu batandika okukyogenda mu ddwaliro kuba atya omusawo alowooza nti akola ebintu ebitaliiyo then booli abo bantu bajja fiira ewaka abalala bajja tandika kulowooza genda mu mawanga malala. So abayimbi bano naffe bwe tuba nga tetuli mu malwaliro nga tuli mu biseera byaffe eby'emirembe ffe abamu ku bafaani era tubaagala nnyo ne music waabwe omu ffe bamu kubamuwuliriza era abamukuba ne mayumba gaffe bw'ojjayo omuwulira. Gravity omutujja oyo ayinayo obuyimba bwe bw'alina obunyume ennyo. Mpozi n'omuyimbi Mwini Nwaja ayinayo akayimba akalungi ennyo bakayita musawo era buli wakakuba nga waliwo ng'olina abantu booli otunulatunula bw'oti olaba abantu abanyenyimito ogenda okubuuza bumanyi oyo musawo. So tetugaana abantu nti tebalina kwogera ku basawo oba tebalina
okukola kintu kyonna kyekuusa ku busawo oba message yonna yekuusa ku busawo naye tukikole mu ngeri ennungi etavvoola. Tetwandiyagadde tulwanagane tuyombagane ne Gravity tugikuba kati oli muyimbi atuyimbira ate naffe tuli bafaani. Twandiyagadde tusigaze enkolagana eki ennungi aleme kuweebula kitiibwa kya professional yaffe bw'aba asobola agitumbule butumbuzi tukiwagira. Ate tetwandiyagadde kutuuka ku mbeera yakulwanagana tutuuka okuwandiikira UCC esazeemu oluyimba lwe ng'amaze oduteekamu ssente empitirivu. So kirungi waliwo aŋŋambye wano entu oluyimba terunnafuluma bakyali mu early stages. Bakyuseemu batereezeemu ebyo ebintu bye bali mu kwemulugunyaako nti bali mu kwonoona uniform babiggyemu bakuba oluyimba olulungi tusigaze emirembe. Mwebale nnyo. N'eddoboozi nze Dr. Mirembe Joel Nsubuga Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Uganda Medical Association ekitaba aba doctors bonna mu ggwanga. Tulina ensonga nga ssentebe waffe bw'alambise eza okuteeka ssente mu byobulamu. Nga omuyizi w'ebyobulamu era omukozi mu byobulamu, ssente z'emu ku mpagi ezisooka 6 ezizimba ebyobulamu eby'omulembe abantu bye basobola okufuna nga bya muganyulo nga bibataasa ne badda ewaka ne beeyongera okubeera abalamu. N'olwekyo bajeti y'eggwanga okubanga erimu ebyobulamu biteekebwamu ssente kikulu y'ensonga lwaki gavumenti eno yennyini yawa obweyamo emyaka 20 n'omusobi mabega nti eriteeka ebitundu 15 ku bajeti y'eggwanga oba ku nteekateeka y'eggwanga ku mbalirira y'eggwanga mu byobulamu. Tekibangawo yabeerako ku 10 ezekka kati eri ku 5 n'okukka waki wansi. Ekyo ekisooka tetukkiriziganya nakyo nga abakulembeze b'abasawo era ne bannayuganda tubasaba baleme kukkiriziganya nakyo. Ekyokubiri ekyasembeyo kye kino eky'okujja ssente ezimaze okuteekebwateekebwa okuzimba ebizimbe okuteeka amafuta mu mmotoka zino ze tuyita waliwo erinnya ly'Oluganda agafa emulago nti gavumenti n'okuziteekamu amafuta yadde baazituwa ku bwereere n'okuziteekamu amafuta era tugisaba ekinene nnyo fe abagiwa omusono. Kakati bino bye byokuddamu bye tuteesa gavumenti eteeke mu nkola. Kiri kyamaze okubeerawo. Gavumenti ennaku emirundi mingi ereeta kye tuyita ennyongereza y'embalirira. Tutegeeza Parliament ba MP mwenna 557 ne Cabinet ekulemberwa President Museveni. Muddeeyo mu Cabinet mufumbe ennyongereza y'embalirira nga ya byabulamu byokka. Ekisooka ekole ku kuteeka amafuta n'okuzimba ebizimbe bino ssente ze mwanyakudde ne muwa abazimba ebizimbe ebibeeramu amakolero abaroko n'abalala. Ekyokubiri buno obusente bwe mwajje mu byobulamu butini nnyo bu pocket change n'olwekyo obusente obwo mubuzze. Ekyokubiri gavumenti erekeraawo abantu abagudde ku bubenje okubatambuliza mu bimotoka bya poliisi kubanga abapoliisi tebalina bukugu bubudaabuda bantu bagudde ku kabenje kubatuusa mulago oba mu ddwaliro eriri okumpi nga bakyali baki balamu. Ensonga era nyagala gattako gavumenti mu bajeti yemu mambalira yemu yateekamu ssente ezisukka biliyoni 10 nga zino zakujjanjaba bakungu baayo ebweru. Kyokka ssente ezikka wansi ne biliyoni 5 ate yazijje ku bannayuganda nga zigenda baleetera eki ebyobulamu. Obwo nno mbuyita bukuusa. Ekirala ekisembayo nti ekikolwa ky'omuyimbi omu kyeyakoze kityoboola ekitiibwa ky'abakyala ne bamaama mu ggwanga. Ffe ng'abasawo twegaana nti tukola bintu bwe bityo era tusaba omuyimbi oyo ne ttiimu ye baveeyo betondere abakyala n'eggwanga.
era n'ekyo kye babadde bateekateeka okufulumya baleke okukifulumiza mu luyimba lwabwe, tubeere mirembe nabo nabebe babeere mirembe naffe. Dr. Kabweru tuwe ku ambulance entuufu erina okubeera mu malwaliro gawe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.